Buganda ono n'awasa ono oli n'awasa amuddako bakikola nnyo ate nga Sheikh Bossa akyali mulamu Sheikh Rajab Bossa kira ate nga era bwe buki obusiraamu tebukola ki tebukiziyiza kasita musiimagana ekyo kimu ne mutuukiriza n'obulombolombo obukoze eki obwetaagisa mu kuwasana. Okay, alhamdulillah. Ono agambye Islam teaches us to get closer to the family members if you have tried to get closer to them and they continue behaving in a negative way, especially what contradicts Islam, since most of them are not Muslims. What then do I do? Do I just leave them, or what do I really do with them, and what is the Islamic teaching under such conditions? Jazakallahu khaira. Midlage Entungamu agamba nti obusiraamu butusomesa okubeera okumpi n'abooluganda n'okubasembeza, naye ate ye buli lwabasemberera alabira ddala nga byebakola olumu si bya busiraamu, kubanga abasinga mu bo si basiraamu. Kati obusiraamu bumukubiriza yeeyongere basemberera, oba olw'okuba alaba bagenda mu ndongo bambala bubi abeesonyiwe tabasemberera ddala wadde abooluganda. Ekikulu bw'oba n'abooluganda abatali basiraamu kikulu kubakolako ki daawa. Bwe bagaana okusiramuka gwe oba omaze omulimu gwo wejjeeredde, naye kubasenguka okuggyako nga bakkaka okukola ebikyamu, olwo basenguke, naye baba tebakkaka tebakuyinaako buzibu naam. Tewali buzibu kubeera nabo, naye nga bw'ogenda mu maaso n'okukola ki n'okubakolako daawa. Hijira naam, abantu diri tusenguka naam, singa baba naam nga taata Ibrahim bwe yamusenguka alayhi salatu wassalam nga ava mu bantu abakyamu adde mu bantu abaki abalungi. Ekyo tekirina buzibu ng'okakasa nti naam ova naam balad alqarya kanat ta'malu alkhaba'ith, ova mu kyalo oba ku kitundu ky'abantu nga bakola ebikyamu, nodda wokakasa nti ddala baki balungi beesinza Allah. Ekyo tekirina buzibu ng'omusajja gwe bakubiriza eyatta abantu 1,000 ne bamukubiriza agende mu bantu abalungi asinze Allah nabo, naye okusenguka nga bovaamu ne boddamu kyekimu. Tukugamba nti gumiikiriza ekyo kimu. Ekyokubiri kanya obanywera obeere nga obakolako daawa. Mashaallah. Ono agambye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sheikh, lwaki abakazi abafumba bakola ennaku zino tebagambwako and they don't value marriage? Cause banoba nnyo newankubadde of small mistakes and challenges they find in marriage, unlike those wives who don't work. Sheikh, olowooza omukazi obutakola mu busiraamu si kye kisinga, cause emirimu gibawaga nnyo these days and you find most bafiirwa emirimu. Olwakiri okufiirwa omulimu afiirwa omusajja. Omukyala bagezaako okulaga nti abakyala abakola ennaku zino tebawuliriza babba baabwe, wadde ng'ate kizze nga akatale kati ennaku zino ak'emirimu kajjudde mu bakyala. Era kampani ezisinga bwe tugendamu osanga amyuka CEO mukyala, sekuritale wa CEO mukyala, n'osanga abakyala nga bali mu bifo eby'ebbeeyi. Kati agamba abakyala abo bafunye ebifo ebyo tebagambwako. Ekyokubiri, bakulembeza nnyo omulimu, n'atuuka okugamba nti okufiirwa omulimu afiirwa omusajja. Obusiraamu buyinza kwogera ki ku bakyala? Mukyala kyakola olina okukitunuulira wakika kyakola, si nti buli mukyala asaana okukola. Ekyokubiri, akolera wa? Kuba ne wakolera wakulu okumanyaawo, oba waliwo wakolera nga wajja kuba wajja kumwonoona.
ekirala era omukyala bw'aba akola mulimu ki ekirala okyongedde ku ekyo alunda dawabit sharia amateeka g'obusiraamu gwe bwateekawo ng'omukyala akola kuba tetujja kubagaana mutlaka nti temukola ate tetujja kubakkiriza mutlaka naye ebyo akola mulimu ki agukolerawa nam mukyala kyakola kati ebyo ebinaaba bituukiridde nti omukyala akola wabuvunaanyizibwa mukyala afiifa mwekuumi alina ensonyi alina eddiini alina empisa ala sabiri lmithaala kyakulabirako namwe akola mulimu ogusaana mubaki ku bakyala abakyala okukola akolera mu kifo ki waliwo ekifo omukyala kyatalina kukoleramu kati ngaennaku zino tulaba abakyala abakwata ebijji byaki bya takisi tulaba abakyala nam atambula mu kibuga atambuza mmere atunda olaba tulaba abakyala abamu nawulira wali abavuga ne trailer ekituufu owulira kati ebyo byonna bw'oba tobitunuulidde bye bivaamu abakyala okutukikinalako naye nga lwaki bakinala kyeyalifu kyabadde kyekibuuziza akibuuziza ate n'akyanukula kuba omukyala okumufuga omuntu yenna okumufuga nam nga osobola okumulagira ate tosobola kumulagira nam nga talina kyakweguyiriza kati abakyala ebatandika okukola nam oluusi abamu yakusinga ne ssente oluusi abamu yakuliisa oluusi abamu n'amagezi matono kasita alabanga ssente azirina n'atandika okweyisaamu ki amaaso owulidde ssebo naye magezi kigenkuwa ku nsonga eyo nam emma sabr okugumiikiriza nam ogumikiriza omukyala akunyuma ate oba olina ekyokukola teri mukyala illa kyenkuga okugjako abakyala abatono ennyo akusinga ssente n'akuwa ekitiibwa ntono mwami abadan batono nnyo okukkiriza okunyomebwa omukyala obusiraamu bukita kyenge nti sabr era agokola ki ogumiikiriza wa illa nam teekawo embeera ejjawo ekyo gyesijja kwogera omukyala okukuba ekigi kya takisi okuvuga tuleera okutunda emmere kiri mu buzibu ki okufumba emmere okubeera mu woteeri ne babeera emmanju tekirina buzibu naye okugitambuza ku buli musajja yeyawula naye naddala mu nsi ezijjudde fitan ebiki ebigezo abantu buli gwe balaba bamukola ki bamugambako bamweyagaliza ati byonna n'ennyambala oluusi nga si nnungi wahakadha okusinziira ku byoyogedde bino sheekhe uganda ogibaddemu emyaka mingi ife abamu nga tunazaalibwa omukyala olina gwolaba ajja mu byoyogedde nga akkirizibwa okukola mu uganda byoyogedde bangi akola mu dduuka ne bbaawe nam olugendo si luwanvu kuba waliwo omukyala asuubula Dubai gwe akolesa eno wakoleka eno yeetaaga hoteeri ate abakyala baagala nnyo ki ebirungi enjawulo oli ajaga akampangisiza hoteeri ebinaddirira si birungi kyobola nti obusiraamu bwaga nti tebukkiriza mukyala kutambula masaafa distance esukka kasir okusala kuswala distance nga mpanvu nam ekkirizisa omuntu esukka ekikkirizisa omuntu okusala kuki kuswala illa wa maahu dhi mahram okujjako ng'alina
Uganda watugamba kilomita 7.5 kilomita 7.6 n'okweyongerayo. Kati obusiraamu byonna bwabitunuulira kuba abakyala banafu. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mu kitabo kye Sharh al-Umda Kitabul Hajj yatuuka n'ogga nti abakyala balinga nnyama eri ku mudaala, buli agiraba aba akola ki? Ayagala gigula. Ekirala abakyala balina ekizibu, lyamukolera ekirungi ayagala amusasule mu ssente, balina ssente naye okumanya nti ono musasudde alina kyamukolera kimu. Olwakakasa nti oyo nkoze eki musasudde, bw'aba takikoze aga nti tannakola ki? Kiri wa muliisa mutwala. Tujja kyogera tujja kyogera naye kati oli ayinza obutabakwata musango bw'aba tekitegedde. Kyogera nti omusajja bwe yagaa nti inni kutibtu fi ghazwati kadha wa inna imraati kharajat hajja aw mu'tamira, naam, nawandikiddwa mu lutalo bwe ruti naye mukyala wange yagenze mukola hijja. Abiramugaa nti gwe jihadi giveemu, genda, naam, eri mukyala we, genda okole hijja naki oba okole umra ne mukyala we. Ekyo kikulaga obusiraamu bwalaba wala nnyo nnyo. Ekirala obusiraamu obutakkiriza abakyala kukola era bwagenderera emirimu gibeerewo. Kati emirimu gyakendera mu nsi olw'abakyala okuyingirira emirimu kubanga bo omusajja waafuna enkaaga ye bamuwa 3 era ziba zikola ki? Zimumala. Nekireeta ebintu bibiri. Kyaleeta abakyala okukola emirimu okukendeera, ekyokubiri nekireeta n'abasajja okunyigirizibwa ku mirimu. Kuba oli tajja kukozesa wankaaga nga waliwo owa2 owa3. Ekirala obusiraamu okugaana omukyala okukola, naam, abakyala bonna abakola empisa tewali zikyuka. Empisa zikyuka, ddiiniya ez'eddiini n'endala nazo nezikola ki? Nezikyuka. Kati ekirala tarbiya, abaana basaana kugunjulwa bannyaabwe nga bato, babalera muyonsa. Walwalidaatu yurdauna auladahunna hawlaini kamilaini, abakyala bayonsa abaana baabwe emyaka 2 naye naku 3 ng'omwana amulekera mukozi. Bakozi tebalina rahma, abaana tebalina busaasizi mitima gyabwe eri baana, abaana ne batandika okukula nga nabo tebalina kukola ki? Kusaasira. N'ebigendererwa ebirala bingi lwaki obusiraamu bwateekawo amateeka ku mukyala akola, era ne buga ekisinga obulungi mukyala kubanga atebenkera ewaka mu maka ge. Naam. Okay. Onaga, assalamu alaikum Sheikh. I'm asking what is the Islamic teaching of a woman okweyambulula ba okuva mu bufumbo naye n'agaana okuzaayo amahari g'omusajja. Okweyambulula okwo okuva ew'omukazi kulamulwa kutya? Anti omukyala bw'aba asazeewo okweyambulula ateekwa okuba nekyaddiza bba. Bw'aba takimuddiza tewabaawo kweyambulula kubanga fala junaha alayhima fima iftadat bihi. Mukyala bw'asalawo baawukane ne bba, naam, tewali musango, n'ekyo kyonna kyaba yeenunudde nakyo n'akiwa omusajja. Omusajja bw'akikkiriza nga baawukana, oba omusajja singa aga nti nkikusonyiye ne baawukana, tekirina buzibu kuba hakki ye. Naye bw'aba tamuwadde, awo tewaba khuluu, tekukola ki? Tekutuukirira. Ekirala omusajja, obusiraamu bugamba yustahabbu, omukyala bw'aba akukooye sunna okkirize, togaana. Abasajja abamu bakola ki? Bagaana. Kati awo waliwo amakubo 2. Omusajja bw'aba agaanye, kuba basajja bangi bakola ki? Bagaana, namuddiza amahari n'agamuwaaga, yamusasula n'aganze sigwoki ne mukazi wange n'alemerako. Akkuba erisooka kugenda
abakulembeze baki b'obusiraamu. Eyo yendaba ya samahatu Sheikh Ibn Baz ne fadilatu Sheikh Muhammad Musa al-Uthaymin wa kathirun min al-muasirin. Naye abasinga abungi mbamanya abakulembera bagamba lyekkubo eryokubiri nam wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, tufunayo abalamuzi bameka babiri, abantu abakulu abavunanyizibwa okuva ku saidi y'omusajja omu ne ku saidi y'omukyalo omu ne batuula mu nsonga kyebasalawo kyekikolerwako. Eryo kkubo lyakubiri singa omwami agaana. Naam, mashallah. Ono agambye ndowooza gwe nsembyayo nkutwale mukuumulamu sheekhe ate nzirire mu masimu. Sheekhe, okukuza birthday party, baby shower, intro shower bwe busiraamu bukikkiriza ekyo? Birthday party ge mazaalibwa g'omwana era baby shower ndowooza birigwa mu kkowa lyerimu era kuba kwozaayoza muntu nti yazadde ne emikolo nga gikwatagana ku mwana. Ebintu bwe bityo bigwa mu adaati culture. Bwe mubanga ewammwe mukikola tekiba na buzibu, naye bwe muba temukikola tekikkirizibwa. Kisinziira kuba eyo si ibaada. Ekya baby shower si ibaada, si kusinza. Kati wayongerawo Eidil mama ani birthday ya mama oba Eidil yani bagiyita batya mu Arab. Si ye baby shower eyo nga omukyala ali lubuto naye nga maama yennyini nemuteekawo olunaku nemuwa ebirabo nemukola ki. Naam. Kati ebintu ebyo byonna bigwa mu adaati. Hal fi al-aadaati bid'a? Mu aada mulimu bid'a? Jumhur ahlul ilm bamanya abasinga obungi bagamba mu adaati mu culture temubaki bid'a illa al-Imam Shatibi, okujjako Imam Shatibi mu kitabo kye Tiswamu yaga nti ada ezimu ziyinza okubeera ki culture ezimu ziyinza okuba bid'a. Naye adhahiri ekigambo kye kinafu, n'olwekyo naam ada zonna zikkirizibwa, culture zonna zikkirizibwa okujjako nga zawukanye naki n'obusiraamu. Al aslu fi al-aadaat al-jawaaz, embeera ensibuko y'embeera etteeka erifuga ada culture kuba nti zikkirizibwa illa idha khalafat ash-shari'a, okujjako ada bwe zawukana n'eshariya. Okuza abantu mathalan naam abantu akati enewaffe tekiriyo kyakuza ki ekyokukuza amazaalibwa, okuza birthday nti omuntu oyo azaalibwa lunaku gundi bagenda bakikopa babikola. Ate ekirala twali tusoma ada ezo ne baga nti al-aadaat tataghayyar, ada zikola ki zikyukakyuka era baba balaga enjawulo wakati wa sharia ne ada. Sharia tekyuka, naye obutakyuka bwa sharia si nti buli kimu tekikyuka. Waliwo ahkaamu ezikkirizibwa okukyuka mu sharia, amateeka agakyuka agakwatagana ne ada, agakwatagana naki ne siyaasa, ago amateeka naam siyaasa byobufuzi oluusi mu sharia gakola ki gakyuka. Ekyo nno kigazi nnyo, kyetaaga kukifunira budde buwanvu ko mateeka ki agakyuka mu busiraamu, mateeka ki agatakola ki. Naye ada zo zikola ki zikyuka. Edda kankuwa ebyokulabirako, setwakulaba maama tebalya magi, tebalya nkoko. Mwewe mwe baali balabirira tuli babuledde naye ogwaffe nga tebalya magi tebalya nkoko, naye kali kyeyakola ki yavaawo. Okitegedde? N'ebirala bingi nnyo mu ada ebigenze bikola ki bikyuka, naye ate ebyo sharia tekola ki tekyuka, okujjako fi dhurufin muhaddada, mu mbeera siraamu ze bwateekawo
sharia mweyinza okukyuka naye okukyuka ekyuka etya kyekikyuka awo byaba ulama sharia bamanyi basharia ba Dr. Abdul Hafidh Walusimbi abantu babaraja bajja banyonyola Dr. Ibrahim Mugerwa, Dr. Rashid Semuddo, Dr. Hassan Waswa, Dr. Shuaib Semwemba, Dr. Naam Husseini Dr. Naam Saleh Lubanga man hadha akhi naam Mubaraka Saleh Lubanga wa akhu ne muganda we badakatira betulina bangi ne basheekh abakulu samahatu sheikh naam Hussein Rajab Kakoza nasu yurajiuna mukubebyo ate byabamanyi si byaki werabidde Dr. Adam Senjala Dr. Adam Senjala Dr. Rab waba Dr. waba Dr. Aniwe Hussein Ahmed naam Kisule masha Allah awo na baraje Ahmed Kisule Muhammad Ahmed Kisule Sheikh Bariki nabengamba yanja bangi kemada benkugamba wali nti zino zibaby shower ne birthday wetudda mu mbeera ya Uganda abakyala batera zikola ng'olumu begase n'abaami kimu ekyokubiri ennyambala yeeba yeeyo buli omu ajjanga bwe yasobodde era abasinga zikola okuba baba nti tusomyeko bateesa olugoye naye nga temubaamu ayebisekakaaya abasinga okujjako abatono nti hadhi masala ukhra ataga masala malala ag'ennyambala kikkirizibwa oba tekikkirizibwa kati ne tudda ku bye bakola ebikolebwa wano tudda ku bye bakola biramulwa bitya mu busiraamu tebukkiriza oli eyo toli eyo era olina kwambala ennyambala obusiraamu gye bwakola ki gye bwalagira gye bwala tebukkirizibwa kwegatta basajja nabaki n'abakyala oba oli eyo oba toli eyo naam inshallah Sheikh njagala kutwala mukumu muzigenda kuba dakiika 2 zokka Sheikh kamutwala umule ekinkozesa ekyo njagala kuddanga nta ab'amasimu ayine namba yaffe weteeketeeke 0758 16677 kogenda okuyita tuwulire naawe kyogamba katuwumule mu katono tokyusa kalibiko eno ye Salam TV. Mukazannyo ka chess kisoboka ebitono okufuuka ebinene. Kyekimu wano na wano. Tunula nkaliriza buli lutambula. Wandiika buli nnamba osobole okweteekateeka obulungi. Nga tofuddeeyo ku bunene bwa kirooto kyo. Manya nti abawanguzi b'enkya beeba bakuuma ebitabo byabwe nga biyonjo. Yanjula kati ennyingiza yo n'enfulumya. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Send transport to the wrong person. Here's how to reverse it with MTN Mobile Money. Dial *165#. Select My Account. Select Initiate Reversal. You will see your last 3 transactions. Select the transaction you want to reverse. Enter your mobile money PIN and you'll get an SMS confirmation that the transaction has been blocked from being withdrawn. And that's it. Please note, only transactions that haven't been withdrawn can be reversed.
St. Chizito High School, Namugongo, is a mixed day and boarding secondary school offering high academic standards with O and A level with state-of-the-art facilities. We aim at equipping students with practical skills in a bid to solve unemployment, like fish farming with the Fish Festival, smart and urban agriculture, art and craft, paver makings, chicken rearing, rabbit rearing, bakery and cookery, mushroom growing, waste to energy recycling, brick making, charcoal briquettes. Admissions are in progress from Senior 1 to Senior 6. Visit us at the Holy Grounds of Namugongo, next to the Uganda Martyrs Shrine. St. Chizito High School, Namugongo. Let your light shine. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Lauderdale Towers, First Floor, Lauderdale Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. Eno ye Salam TV. Nkukulisaayo mukuumulamu webale kwekuumira mu kwagala okuyiga ku programu Enganzi Buuza Oyige. Tubeera ne Sheikh Kasim Kiyingi akuddamu ebibuuzo ebiba byasuze ku mutwe nga bikuluma. Nyongero basaasira ne bondaba njogera ng'amenyesemenyese naggambye nga ntandika nti kitalo nnyo ekya Burhani Muganda ng'abadde awo kwa UIU. Mukwano gwange nnyo abadde nga yinginiya okwa UIU Kampala Campus. Mbasansidde nnyo aba Kampala Campus mwenna management yonna awamu ne mukyala we ne family. Saba Allah amulamuze ekisa ate abeere ng'akkiriza emirimu gye egyo gye yakola gyonna. Kakati ngenda kukkiriza gwali eyo naawe tukuwulizeeko inshallah obeeko ky'otugamba. Essimu eri 0758 166 777 0758 166 gamba halo omale obuuze ekibuuzo kyo ng'ombuulidde ne gy'osinzidde inshallah. Kendeeza ku ddoboozi lya TV yo bw'oyitamu kubanga mba njagala nkuwulize. Namba emu asooka Namukisa. Ogenda gamba halo ombuulire gy'osinzidde inshallah n'ekibuuzo kyaffe. Namukisa namba emu. Wayiseemu dda butereevu ku Salam TV. Kale ngenda balinda nga halo nga bwe mujja ndooza kanjira ntambula n'aba WhatsApp. Waliwo atuuse? Okay. Kambalinde inshallah nga bwe mujja tugira tumalayo bano abatuuse dda. Sheikh ono n'agamba nti omusajja bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe like providing the basic needs to a wife for a wife as Islam says, then what's the reason for her to go out and work? Onaga nti omusajja bw'aba atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omukyala bwonna nsonga ki eyinza omukkirizisa omukyala ogenda okukola? Abadde nga abuuza ekibuuzo nga ndowooza ekyagala kidde ku sayidi y'obusiraamu. Nti abakyala baawukana. Waliwo ayagala abe ne ssente ezize so senti zabbaawe. Ekirala waliwo aga nti nze kasita bampa buli kimu ngambye ensonyiwa. Almuhimu bw'oba musazeewo akole mulina kukola ki? Kukkiriziganya. Kubeera omwami bw'aba tamukkiriza obusiraamu tebukola ki? Tebumukkiriza. No. Kugamba okukkaanya okubaawo. Okukkaanya okubaawo.
Sheikhe, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Okwebikirira okutuufu okw'omukyala kwekulibwa? Abuuza kwebikirira omukyala. waliyadribuna bikhumurihinna ala juyubihinna. Qur'an bwe yagamba beesuulire obukaaya bubikke jaibu ebimeeme Emmeeme eno wano. ekimeeme kino bakiyita kimeeme kitegedde wano wonna yeebikke. oba osomye hirasatul fadila kitabu kirungi nnyo ya Bakr bin Abdillah Abu Zaid naqalan ng'ajja kubamanya abakulembera baga nti yeesuulira olugoye ne lumubikka feesi okuggyako Amaaso ekitu n'alekawo amaaso gokka we gakola ki we galaba. Kwegamba ye gye tuyita niqaabu. Niqaabu alekamu muno mu maaso ebituli wano wonna najja mwalabira. Ng'eyo yali ennyambala y'abakulembera okuggyaka ng'ali awali abakyala awatali basajja awatali basajja nga Ummul Mu'minin Aisha bw'atunnyonnyola nti abasajja abeebagadde bwe baatuyitangako ng'omu abikka eyo feesi ye sadalat ihdana jilbabaha ala wajiha, nga jilbabu agisika n'ebikka ki feesi. Kitegeeza nti feesi bagibikke naddala enda alfitan, awali fitina. Basajja nga banakutunulako mu feesi bajja kufuna obuzibu, naawe ofune ki obuzibu. Ayo nno yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adina yurafna fala yu'dhaina. Bagaye beesuulire jilbaabu zaabwe zibabikke mu maaso, zibikke n'ekifuba n'emikono. Omukyala takkirizibwa yenna bwereere, omukyala yenna bwereere okuggyako ebibato bino fi swala, ng'ali mu swala. Abamanyi abamu bongerako n'ebigere byo ne bw'atabibikka eswala etuuka, naye ebisigadde alina kubibikka nga omukyala eyajja eri Nabbi Muhammad. Hadiisi ega nti man jarra thawbahu khuyala lam yanzur illahu ilayhi yawma alqiyama. Omuntu bw'akweyesa engoye ze kabampaane, Allah tagenda kumutunuulira ku lunaku lwaki. Abakyala ne bagamba maadha tasna annisa bidhuyulihinna, abakyala bakole ki? bakolere ki engoye zaabwe. Nabbi n'agamba nti bazisse wansi shibra olutalumu. Omukyala oba yali Ummu Salama n'agamba Nabbi idhan tankashifu aqdamuhunna, ebigere bijja kukola ki? Bijja kulabika. Nabbi n'agamba nti bongereko ziraan, fuuti namba, ebigere bibeere nga bikoze eki? Nga bibikiddwa. Obusiraamu ne bulagira omukyala abikke ki? Ebigere. Bwe buba bulagidde okubikka ebigere, feesi n'ekigere ki ekisinga okusikiriza? Abamanyi abasinga obungi ne bagamba nti ne feesi erina okubikkibwa. Abamu baga feesi okugibikka sunna. Sheikh Bakar gwe njogeddeko Ibn Abdillah Abu Zaid mu kitabo kye rahimahullah, nali muyita Ibn al-Qayyim hadha zaman naye yafa. Ihtamma ihtimaman kabira bijami ilmi Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim. Yafaayo nnyo okuŋŋaanya ilmi ya Ibn al-Qayyim ne Ibn Taymiya n'abamanyi bangi nnyo. Wakana aliman lugawiyan, yali mmanyi amanyi nnyo olulimi, naye yafa ku bamanyi b'omulembe guno. Yatuuka n'okugamba mu kitabo ekyo nti abakyala b'Obusiraamu tebaamanyako kubikkula feesi zaabwe ila alqarni sabi', paka mu kyasa ekyomusanvu. Oba osomye ekitabo ekyo hirasatul fadila, naye nga kizibu nnyo, usulubu adabi,
sulubu yakyo ya adabi yeetaaga muntu nga mutkin fi lugha nga baseeka hasani sheekh hasani Tayyib Mutyaba, Sheikh Hussein Mwase, Dr. Kabali, abo ate bo kibanyumira nnyo naye ate ffe kitutawaanya bakireeta olulimi lwawe oluzibu nnyo kati osulubu ye gyakozesa adabi mu bitabo bye. Naam, ebibatu naam, n'ebigero omukyala bw'ataba mu swala alina obibika, alina obibika. ekitegeeza ne zino abaya sharia zino sharia bano abaya eno bambala kyefaananyiriza sharia naye tebambala sharia kifaanana sharia olugoye lwe tugamba olwa sharia luteekwa okuba nga lwe lukwambala so si gwe olwambala. Terulaga biyungo nti kyakola bwe kiti, terulaga lunene bulungi lukubuutikira. ebigambo byabo babigattagatta nikaabu n'ogiwa teekaki nikaabu yateeka ala sahihi newankubadde nga abasinga obungi ebakola ki ebayisa bubi ebalemerera naye nga ate ayambadde nikaabu kwegamba abaseefu nnyo owa nikaabu. Leka kuboononefu obuli mu nsi babayita ki babayita batujju baninja simanyi kakolo kaki kakookolo ebyo omukyalo wa imaani tebukola ki tabiwuliriza kuba nikaabu eyo ate ompulira ajambadde bw'agijjako nakyo kizibu. Bw'ajambala omukyala namala mbu n'agijjako kibi nnyo. Anti kyekiva kiba ekibi kimanyiddwa kwe kuba nti obadde fi nur ate nodda mu dhuluma, ate obadde okola ekirungi ate nodda mu kibi, naye ngaoba seefu nnyo 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 ng'omukyala. Sheikh njagala kuyitirayo omuntu ow'essimu ne banaaba babiri tebagamba mbona balese leero zigaanya babuganye bajja 075 1 namukisa asooka bwe mujja ngenda kukwatayo babiri bokka. Gamba halo Olikusalam TV wayiseemu dda gamba halo. Tuyinza okuba tulinamu obuzibu awo kuba nkimanyi bajja nnyo naye olumu bayinginiya ebintu bibatabukakaawo. Katuddirize ono addirira asembayo olw'obudde. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Omusajja Dayusi bw'akiwandiise nga bwe nkisomye ate nga mukodo alamulwa atya Sheikh. Omusajja Dayusi bamuyita Nabukenya, nkebedde erinnya lye wano naye bankoze bubyo desoma andi teyalitaddeko ayinza okuba nga Nabukenya bangi. Dayuthi yatafa ku mukyala we bamukwanye abaana. Naam, hatha Dayuthi eno bamuyita Sekibotte. Nabbi yagaasiwa kuyingira jjana. Naam, ate obukodo si kitendo kyamukkiriza wabula kirendo ky'Abayudaaya, si kirungi. Ate obukodo obusinga obubi kwe kwokodowalira n'okodowalira n'abantu bo. Oba omuntu eyeekodowalira ye mwenyini gwe tuyita shahih omulugube nga ne bwalwala agula buguza aspirini na panado ku dduuka sente ze ennyama tebagira bakawaka mu mwezi omulundi oba gumu naye nga sente azirina. Hatha yabkhalu hatta ala nafsihi wa ala ahlihi, mukodo asinga obubi. Naam, obusiraamu buga nti nga nabbi bwera yategeeza mu hadith ti Katonda bw'aba awadde omuntu ekyengera ayagala amulabeko ekyengera obwofu bw'ekyengera kye ku muntu oyo. Akuwadde sente yambala bulungi, akuwadde sente lya bulungi, Allah akyagala nnyo 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 nnyo. Naam, obukodo n'okudibuuda omuntu alina kubeera wakati awo wewa kuba omuntu oyinza okumugamba aleko obukodo
ate n'asalawo adiibudde okudiibuuda kitegeeza ekintu kiteeka mu haramu naye kyotadde mu halaali tekitekuba kudiibuuda. bwe ndya enkoko wiiki namba ewaka mba ndi ku kituufu kasita kudiibuuda inna allaha la yuhibbu almusrifin. naam israfu kwe kuteeka ekintu mu haramu. kyenkugamba waliwo agirya n'omwaka gwoyogedde wiiki naalya enkoko kuva januari mpaka desemba. abawarabu balya koko ya ubiya kati abo babaga nti badiibuuzi. ekirala okudiibuuda okwemalako ate nakyo kibi wabula baina dhalik kirungi nobeera wakati. naam wakati kati awo. naam salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. olw'obudde ndowooza ono ayinza okusembayo. Seika, if I'm a government worker, am I allowed to get a government loan, e.g. 20 million, and they deducted on my salary every month to pay that loan? On top of that, the loan has an interest of 5 million. Ono akolera government agamba nti nakkirizibwa okufuna looni, ekyokugeza okufuna looni ya miliyoni 20 nga batoola ku musaala gwe buli mwezi okusasula looni oyo, ate ne bongeramu amagoba ga miliyoni 5. ekitegeeza yeewola miliyoni 20 buli mwezi batoola ku sente ze, ate oluvannyuma ne bamwongera miliyoni 5. kuba kwewola ojja kuzza amagoba kuba kugudde mu riba. obusiraamu bwagaana riba. wahalla llahu albaya waharama arriba. Allah yakkiriza obusuubuzi, yakkiriza okutunda, naye riba enyongeza yagigaana, interest yagigaana. n'olwekyo okujjako ng'olina ekizibu ekikukkirizisa okulya ekifodde, bulamu bugenda naam nga tewali bakuwola watali riba, ng'olyoka ogenda mu riba wa illa naam oba ogenze mu aya ega nti faadhanu biharbin min Allah, mulangirire olutalo okuva ewaani wa Allah. naam ekitegeeza zino miliyoni 5 zezireeta ebizibu batole ku musaala nga ojja kusasula ziri zennyini tewali buzibu. naam ono ndowooza yabasemberayo ddala. Sheikh, I was asking if my job is decorating parties, something like that, and they give me a job that to decorate for them on Christmas. akola mulimu ki? akola mulimu gwa kutimba kuwunda. kati ku Christmas tokkirizibwa, bamusabye awunde, takkirizibwa kubanga kyagenda okukola tekinyiiza ani? Allah. Omukkiriza tayinza kulaba mulimu bwe gutyo naam kuwunda bbaala, kuwunda kkanisa n'agukola singa atya Allah naddala nga ne imaani agirina n'amanya kye bagenda okukola engeri gye kinyiiza Allah, naam ekyo yandibadde akola ki? naye ekitukozesa ekyo otamanyi oluusi oba qillatu addiini fi qulubina, eddiini ntono muki? mitima gyaffe. naam wallahu taala alam. bangi bakyajja sheekh naye akadde ndaba kandiridde empinga nsaba obubaka obusembayo okuva batuwa abaana ku Wasiila Junior gye tuli tusomesa abaana baffe basoma bulungi byonna, tugezaako okubateeka ku standard ennungi mu byedduniya n'ebyakhira. batuwa abaana enatteta, enkulaakulana weeri n'enkyukakyuka weeri nnene nnyo. twagala abaana tubadde ku musitawa gwaffe ogw'edda gwe twasomerako naddala Qur'ani, ate nga n'oluzungu balusoma enatteta Bugerere wakati wa Nazigo ne Kangulumira, ate ku bisale ebirungi ddala. batuwa abaana ku Salfa ebbuza gye tuli, ate n'abaana bakwata Qur'ani ebbuza tubeetaaga. bwe soogera ku biraali ebbiri bankoze ensobi, maama w'amasomero g'obusiraamu 2 oluvannyuma lwa Katuumu okuvaawo ne Lukalu.
Bilali neddawo ila yaumina hadha ebwayise gye tuli ne Kachiri gye tuli muleete abaana mubafunemu kye mwagala bwe mba mutunuulidde abaana betusomesa abava eyo nam beeyagaza balungi bavunaanyizibwa basambisa abiri amagulu tuli byakulabirako kati na wano bakulaba Hamza Allahu akbar oyo omulungi mutumidde nnyo Kasim Mwasa naye wa Bilali Roya omulungi Kasimu Kigongo naye wa Bilali mutumidde nnyo ne Nsubuga Dauda Nsubuga oyo muyizi wange ku Bilali muyizi wange ajja n'asoma ebitabo naye mutumidde nnyo Hamza Kisitu mutumidde nnyo Hamza Said omwana wange oyo mutumidde nnyo siyinza butatumira ku Ahmad Mama Ahmad Kachiri omukyala Ahmad yebale kulabirira Sheikh nsaba Allah mugize Sheikh akati kampeddeko nsaba Allah bonna besitumidde siro butabagala naye mwenna siyinza butakola ki sisobola kubamalayo Tata Nassa Ibu Serujja toga nti butakwagala Tata Mjobe Sulaiman toga butakwagala n'abasigadde tusinkana ebijja kwa olunaku lwa 6 sawa 8 program ejja kuba Sulaiman omuteste ebukeeka naye mbahamza mulinda katubasuubirira awo Sheikh abaagala nnyo era batatumidde manya nti namwe abaagala sibulidde akujja kusinkana eno ye Salam TV. Tosubwa ku Salam TV. Gomulonji ali eyo amaka ogategeera otya amaka kyeki Allah atuwa twagala nnyo abaami tutwagala nnyo watulabira nga babebi sijja kubeera nnyo ku mulamwa gwo ebiseera ebisinga abasajja bannakyemalira byonna mubikasuka waffe oba oyagala omukyala nze mba nkwagala ennyo nze mba nkusaasira ennyo